Bakadaama TV kuno kulabula kuno njagala tukugende kuli muntu yenna oba buli kadaama akazannyo kano kasinga mu bakadaama wava e Uganda ozze kukola ssente ozze kulabirira bantu bo ozze nga ofiisi yekuleese oluusi ogenze ojjidde mu nkukutu ddala abantu abaana be Oman mbalabula waliwo akazannyo akatandise okubeerawo mu bakadaama ng'omuntu ajja mu inbox yo n'akugamba nti gy'oli eyo ofuna ssente mmeka nojja n'omugamba nti nfuna emitwalo 9 naye emitwalo 9 abalala bagamba emitwalo 7 abalala bagamba emitwalo 8 emitwalo 9 emitwalo 7 ezo ssente ntono nnyo waliwo omuntu gwesobola okuconnectingako n'obeera ng'ofuna miliyoni 2 bwe batyo batandika abalala bagamba ne 3 abantu bano batera kubeera bawala bajja na contactinga n'abeera ng'oyo omuwala yennyini agent akozesebwa Abawarabu okubeera nga babafunira abaana abaddugavu abaana abawala be bagenda okukozesa ebintu byabwe nga mirimu egimu mwe muli okwetunda okutunda enjaga n'okukola emirimu egiri kaŋŋambe emirimu gy'obutwa oba emirimu Abawarabu gye batya. So mbalabula ngenda kusooka mba playing audio ng'omuwala agamba munne nga bwe waliwo ddiiru eyo ng'era bw'ayinza okugikola naye mubeere beegendereza omuntu gw'oyita mukwano gwo ayinza okuba nga si mukwano gwo omuntu gw'osanze ekyeyo gw'ojje ku Facebook gw'ojje ku WhatsApp takusomera ddiiru ezo mbu simanyi waliwo w'osobola okubeera ng'ofuna ssente ezisinga awo mbalabula mufune ssente ntono emitwalo egyo 9 emitwalo 8 gye wasayininga ng'ova e Uganda beera ku ssente ezo okusinga bw'onoobeera ne ssente zigenda okubeera nga zijja kukulakira funa ssente ntono nga naye mu butono bwazo zigenda kubeera nga tezikulakira bajja kgenda bakutwale mu kintu gwe kye bajja okusomera nti ogenda kufuna miliyoni 2 ogenda kufuna miliyoni 3 ne gundi yazifuna naye ng'akusomera ddiiru eyo akulaga agikusomera ali mu nnyumba ya Mwarabu ye ali mu nnyumba ya Mwarabu ateeredde afuna miliyoni 1 oba emitwalo 9 naye akusomera gwe nti abo baba bakuyisa bubi ddukayo ne waliwo abasobola okuwa miliyoni 2 lwaki ye tasookayo tukozese obwongo bannaayo ye asookeyo then gweddeko kansooke playing the voice note eno owulire bulungi omuwala ono bwe yali agamba munne nga bw'ayagala okubeera nga asobola okudduka mu kiyumba Akaddiru kagenda okubalubaana abisobola waliwo bano bankola abakola ebweru w'ebiyumba abo bategedde kati nina mukwano gwange alimu ekyo kikampu akolagana n'abo Abawarabu ababba abaana mu biyumba kati namusomeddemu naye oteekamu ssente okuno nawo olwo oteekamu miliyoni 2 oba miliyoni 2 ez'esawuti ne bakupiikinga kubanga ye ate ali wala ne we bali mayiro mu 10 kati omusajja akugambye miliyoni 2 zateekamu adresi abadde akimanyi n'agibalagirira nti abaana ababala agenda pangapanga tulabe biriko ssente bw'abadduse ebyokudduka ku poliisi tofunamu basajja bakuzina buzina kubula kutta abasirikale kubula batamusibanga olina kubala abo bantu eyo bikampu ebikozesa abaana nga bava bweru bwa biyumba ofuna abimanyi era odduka voice note eyo mugiwulidde mbalabula era nziramu mbalabula kuba mbeera mukaaba ebizibu mukaabira ffe Bakadaama TV nojja n'okaaba mukaabira ffe abantu nti nojja Kadaama TV mugambye ate aluddewo okureplyinga ngambyeku Calvin akoze bwati nti mbagamba nti ebintu bino tubibalabula nga tebinabeerawo bwe tubeera tubalabudde ebintu bino nga tebinabeerawo bwe kibeerawo ate naffe mutusaasire kiki ekikujja mu nnyumba y'Omuwarabu nga tebakubonyaabonya n'ogenda kugamba kubeeranga kuva mu kalayi n'ogwa mu muliro mumuwulidde awo n'okwogera ayogera ssanyu naye nga nkulaga oyo ye ate taliiyo ye tali mu kiyumba ekyo maya tali mu mugundi mu ddata ezo ye ali mu nnyumba ya Mwarabu ateredde obuzibu bujja bwe buti
kasita okwate ekkubo n'ogenda ne bakusomera ddiiru eyo n'ogenda Owarabu abo nze bempita Bamafia n'oyingira mu Bamafia abo. Ekisookera ddala mumanyi mwali mulabyeko firimu za Bamafia. Firimu ezo muziraba nga bwe ziri awo nti za Bamafia. Buli kintu kyonna kye bazannya kituufu ate buli kintu kyonna kye bazannya gye kiri. Nga bwe bakola, bwe bakozesa abawala, ebintu byonna bye bakozesa abawala nammwe bajja bibakozesa. Kuba abamanyi tokyalina woddukira. Jjukira bodduka, ogenda kudduka ogenda ow'Omuwarabu, togenda kudduka na passport yo, kuba passport yo bosi yagenda okubeera nayo. Beba abaana bwe tusinza okufuna ng'agamba bannange nange naalyewandiisiza naye nga sirina passport yange. Tegera n'omugamba ate gundi yellow book ate bikintu ebyo byonna sibiina. Abamu abaana bali bwe batyo ng'ebintu byonna yabirekayo nga talina wadde na kantu kamukwatako. Abaana abalala bafiira mu biyumba ebyo gye babeera bagenzi. Bayinza okukitwala mu hall eyo nga muli awo kubeera nga mupaakinga bupaakinze enjaga. Ne mugende eyo abaana abo ne bafiirayo. Abaana bwe bafiirayo tewali muntu yenna abasobola bagoberera kuba kampani basobola ogibuuza nti mwatwala omwana bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati nti twatwala omwana bwati ne bwati. Naye nga tebakyayina trace yonna, tebasobola mu tracinga. Buli bwe mugenda mu kintu nga kino omuntu akusomedde eddiiru ng'eno nze mbabula eno tebeera ddiiru, eno ebeera ntaanaayo. Enebeera ntaanaayo mugenda kuddaano Bakadaama TV nga mugaba bannayinze nabadde bwenne naye nga story yennyini temugitubuulira ddala kyabadde kitya kyazze kitya. Kuba osooka ne weebuuza nti omwana bwe baba tebasobodde muyamba, omwana bwe babeera tebasobodde muyamba ayina office. Omwana ayina office n'abeera nga tebasobodde kumuyamba. Oba office nayo ng'efunye obukaluubiriro okubeera ng'emuyamba. Kati ate olwo gwe atalina office ali mu Bamafia. Kuba kati wana at least bw'obeerako n'ogamba kati nsobola okuddukira ku office. Oyinza ogenda kuva office naye n'obafuukira ekizibu. N'obaga nze siva wano. Sigenda kuva wano mwe mwatuleeta. Naye jjukira nti bw'onoobeera ng'ate ogenze mu nnyumba, bw'onooba ogenze mu nnyumba ezo, mu nnyumba endala, kijja kutegeeza nti nno tewali ngeri yonna gye tusobola kuyambamu. Tewali ngeri yonna gye tusobola kuyambamu. Ekyo njagala mukimanyi. Kuba ogenda eyo bagenda kukozesa buli kibi kyonna kye wali omanye ku nsi bagenda kubeera nga bakikozesa. Kuba bano Bamafia bwe buzannyo bwabwe. Ate nga mbabuulira abaana babifiiramu, ebintu ebyo babifiiramu. Mubeeramu n'ebintu nti bw'ogenda mu gurupu eyo tosobola okugivaamu obeera ogenda kufuna bufunyi buzibu. Oyina okuyingira mu gurupu, kasita ogiyingiramu bw'oti nti oyingiddemu otegedde ebyama byabwe, toyina kuvaayo. Oyina kusigalayo, toyina kuvaayo. Bagamba oyingidde mu kintu nga kino nga bw'okiyingiddemu bw'olina okukibeeramu, bw'olina okukivaamu, ate bw'olina okubeera nga kugamba toyina kwasanguza byama byabwe. So mbabuulira mubeera mugenda kufuna obuzibu. Bane mufune akantu akatono ako k'ofunye kajja kubeera nga tekakulakira. Muve ku bawala ababalimba, musimanyi bagenda batwala mu biyumba, mufune ssente. Yasooke agendeyo. Ekyo tukibazzeemu. Temugeza ne muba mu biyumba by'Abawarabu nti waliwo akusomedde ddiiru. Ddiiru gy'akusomedde nfu. Ate era lwagamba nti n'abantu waliwo ebintu bye mutakonsidaringa. Njagala osooka olabe. Oli mu nnyumba y'Omuwarabu gy'okola n'okola n'akuba emitwalo 9. Golowooza ddiiru ki eyo bannayuganda wano gye batasobola kukola ne babeera nga batwalayo abaana ne bafuna ssente ezo okuggyako nga ddiiru ya bukambwe ya busagwa oba ddiiru ya kubeera nga kufa na kuwona. Buli ddiiru eyo gy'olaba nga bagamba nti gendamu eyo ddiiru ebeera ya kufa na kuwona. Waliwo abaana kati waliwo omuwala awo era gwe twabaleeterako nga bamukwata abba mmotoka. Ko bagenda kusukumayo gwe baagala abawala be banaakozesa. Bagambe genda mu mmotoka eyo ogigule. Ogenda ogigule kamera zikwate. Nti buli ddiiru yonna gye bakuteekamu gye bagamba nti ogenda kufuna $2 million, ogenda kufuna $3 million, ddiiru ezo zonna ziri deadly. Temugenda mu bintu ebyo. Funa akasente ko nga katono okomewo Uganda mu mirembe. Abaana mbawulidde mulaba videos ezo n'olaba Omuwarabu nga bakute video nga omuwala bamusalako omutwe. Kene tugamba nti oba yayenze yakoze biki ng'oluusi ate si kyekyo. Ayinza okubeera nga ddiiru yaabwe yajabizza. Ayinza okubeera nga abagamba nti nze mbabuli akabinja kamwe kavaamu. Bo ne bagamba toyina kavaamu. Byo basajja balina ro n'akusala n'akuggyako obulago. Mubeere careful.
mumanye ekyabatwala mujjukire ne famire zammwe ate mugezeeko okulaba nga akatono koofuna beera ng'oli mumativu n'akatono koofuna. Ebingi by'oyagala okufuna birinde, Katonda ajja bikuwa mu mirembe. Awulire, atawulira tojja Kadaama TV n'otugamba nti banaye ate nafunye ekizibu, kuba tubawooniize.